UMA 134 BB era nga kigamba okuba nti abadde agibbye mu bitundu eby'epalisa ng'agitwala mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kaliro kyokka bamukwatidde mu bitundu eby'Namuyiwa gye bamukubidde okakana nga bw'ati bamutiddewo. Abamu ku batuuze aboogezeganyizaamu ku Nena Bassa bawutuviridde ku ntono. Naniza Ibu Shafika omunene omukibuga okuzaala ne Namuyiwa tufunye ekikangabwa oluvannyuma lw'omwibi ogwe bagemere nga ayibire epiki mu bitundu by'epalisa era bazwamuleeta hano Namuyiwa bamuyitiire mu tawuni baizire nga bagudya omwibi okuzwa epalisa. Maina gange nize Mutasi Salimu Honorable Councillor to be Namuyiwa Town Council Youth Councillor. Tufunire ekikangabwa Namuyiwa mu tawuni hano ni bayita omwibi ate ng'era bamuyitiire mu tawuni hakati. Kyokka oluvannyuma twogezeganyizaamuko n'omuyambi okuva mu ofiisi y'omubaka wa pulezidenti muyita assistant RDC okuva mu disitulikiti y'e Kaliro ayitibwa Rogers Kiduuma n'alokakasa bino byonna kyokka avumidde abatuuze abagenda batwalira amateeka mu ngalo n'ategeeza nti omuntu ng'ono singa baba bamukutte basaanye basobole okuba nga tebamuwaayo mu mikono gya poliisi. Tetulina kye twagambyeko ekifaanana bwe ebintu byonna poliisi webe nzo okubiriza abatyamye ekikolwa kino kibi singa omuntu ng'oyo mu muteeberezebwa okuba omwibi mutamuyita mutukobere nga security tandika okunoonenkereza gurupu eyo nayonoonona ebintu ebyo tube nga tukendeeza obwibi kubanga kinaidukirwa nti mu Kaliro district naddala esaidi ogwena Waikoke Namuyiwa okwebalama ku Nando obwibi bweyongeire nti oluvannyuma lwa gavumenti okuba nga yatinda Saka Bridge okugayita Palisa ni Kaliro obwibi bweyongera bungi nti obwibi obw'ente obw'embuzi abantu bagufuula mugano kujanga kunaga bintu by'abantu okusaba abataka naddala bawangalira mu Kaliro okwongera okunyweza ebya security nti abo bali kwenda ebintu byaffe eby'obwereere oluvannyuma lwa pulezidenti okutuwa Palisi Modo baba nga abantu bayongera ogula embuzi n'ente n'ebindi kamaala eri abali kwenda okufafaaganya pologulaamu zaffe so tuli kubasaba mwongera okunyweza security. Eyo bwe tuvaayo bannakibiina ki National Resistance Movement NRM okuva mu kitundu kino ekya Busoga nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu kitundu kino eky'Ejjinja ono nga Edwin Lufaafa balangidde mu butongole nga bwe bagenda okuwagira ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Kayunga Moses Kalanga Kaliisa ku kifo kya myuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu bitundu eby'amasekati g'eggwanga Uganda. Bano basinzidde mu lukiiko olututte essaawa empanvu abako bagenza ebirowoozo olutudde mu Jjinja ku Jjinja Service College wano mu kibuga eky'Ejjinja okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okuba nga tebamuwagiramu. Edwin Lufaafa akulembera ekibiina ky'NRM wano mu kibuga eky'Ejjinja ayogeddeko naffe n'ategeeza nga bw'atyo baakunga bannakibiina kyonna basobole okugenda mu maaso n'okuba nga bawagira Moses Kalanga Kaliisa kubanga alina enteekateeka ez'enjawulo ez'okulaakulanya ekibiina. Kalangwa waife wano nikoba abantu ba Jinja City Kalangwa asula mu Jinja City tugemere walala tumu wakati abali ku mabbali bona batweyungeku bona balondaani ate bona abasoga no mwasano isa buli kiri kudange kanti mwana ofunage maakola ki otunatambulira awalala nekimu tulida kifuna agayi awamu ngegalume ennyama otunekolakola tuti. Kaakati bw'abadde ng'ayogerako ne bannakibiina ky'NRM Moses Kalanga Kaliisa asinziddewo n'olwoka ategeeza nti bagenda kwongera okutunda ekitundu kino ekya Busoga naddala ng'ayita mu kibiina n'ayita mu kifo kino singa banaabe bwe tebakimuwadde n'olwoka abasaba ng'agamba nti ensonga nnyingi ezividdeko ekibiina ky'NRM okuba nga tekisigalye emabega ze beetaaga okusobola okuba ng'eyo tebazikolako era agamba singa baba bamuwagidde buli kimu kigenda kutambula bulungi. Abapya abayingidde mu bakalonda ebiseera bino nsaba bannange ababadde okwongera okuteekamu amaanyi n'okubajjukiza Kalangwa nzaani mbadde wano mu Jjinja nga sikolera waliwokka mbasaba banayidinda ab'Obusoga mwena wana kubanga 12 abazze ne bandimirirwamu okubeera mwongere Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omubaka wa pulezidenti ow'ekitundu kino eky'Ejjinja Richard Gulume Balyaino asinziddewo n'olwoka asomooza abantu babulijjo okuwagira Pulezidenti Museveni nga beesigama ku birungi byabadde agenda akola era ng'agamba nti akalulu akabona ak'omwaka 2026 basaanye basobole okulaba nga bwe batyo balonda bannakibiina ky'NRM abagenda okuteekawo enkulaakulana eya nnamaddala. Nze ndogera zekada right now I'm talking as zekada triple gang RCC nti ne balonda nga ba chairman ba party mu districts
abalondebwa ku magombola tulekeko makulondebwa kyatutagigala tusigale nga tumobilizinga ekibiina naddala bwe tututeeka omobilizinga President Museveni. Ensonga ya President Museveni ano Busoga tyatambula bulungi mu kulonda okwawa ekyo kituufu kuluno ndikwenda buli tutwekembe buli disitulikiti eveeyo tubone nga President tumuwaaki obululu tubone nga President tumutaamu amaanyi kuba yaoperatinga below 40% in the whole Busoga. Ekyo tikirungi tikituwa kifaanyi kirungi. Bino ebijjidde mu kiseera nga ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Uganda era nga ye mukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni ayisa olukiiko lwa National Delegates Conference ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogw'omusanvu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 mu kisaawe eky'Ekololo we bagenda okusinziira okusobola okubaganya ebirowoozo ku baani bagenda okuwagira naddala ku bifo bino babeeko engeri gye basobola okulonda abantu ab'enkizo abanaatambuza bulungi emirimu gy'ekibiina. Oluvannyuma olw'abannakibiina ky'NRM okumaliriza akamyufu akabaka ba paalamenti akaakubibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno n'ako ak'abassentebe ba disitulikiti k'oteeka bammeeya b'ebibuga ne bakansala wabula bino nga bannakibiina ki National Unity Platform mu bitundu ebya disitulikiti y'Eruuka bavuddewo ne bategeeza nti akamyufu ak'abannakibiina ky'NRM kaalimu emivuyo mingi awamu n'abantu babulijjo okufiira obulamu bwabwe. Bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire ssentebe w'ekibiina ky'NUP mu disitulikiti y'Eruuka ng'ono Rogers Lutaaya Kaitankufu ategeezezza nti bongedde okwenyweza nga bannakibiina basobole okuwangula bonna abaakwasibwa kkaadi y'ekibiina ddala mu kuvuganya okwa bonna. Kyatuwaire ekifaananyi ekibi eri baganda baife abo abatukulembeera ebbanga ly'emyaka 4 okuboneka nti n'essaawa dino tibasobola kwetegeka ate nga kyatuwa n'essuubi nti we balemererwa okwetegeka ate ife banaatutegeka batya oba banaatutegekera batya. So tulikoba nti eno n'essaawa twabo tubabwaine ku ebbanga tulikwetaba mu kalulu ke tulikweta protest vote akalulu ak'okwekalakaasa twekalakaase olw'eibula ly'emirimu twekalakaase olw'enguudo embi twekalakaase olw'eibula ly'eddagala mu malwaliro. Ensonga eddo nkulu neritugema tuyida kulondoola bibitirivu bannaife abo batubwaine ku ebbanga awo ebbanga inene. Poliisi erabudde bannayuganda mu ggwanga Uganda naddala bagenda bettanira emitimbagano nga bakuteekako amawulire ag'obulimba ekintu ekiyinza okuviirako bannayuganda ate okufuna obubi obubaka n'oluvannyuma ekiyinza okusuula eggwanga mu ntata. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda ng'ono nno ye Assistant Commissioner wa Poliisi Lusoke Kituuma ategeezezza nti wabaddewo amawulire agabadde gagenda gatambuzibwa ku mitimbagano n'obutambi obw'enjawulo obulaga nga poliisi bw'eri okuba nga bweteyita abantu bonna naddala beetaaga okusobola okuba nga bayingizibwa mu kitongole kya poliisi nga ba Probation Police Constable awamu n'okubatendeka mu ttendekero lya poliisi ery'Ekabalya erisangibwa mu bitundu eby'Amasindi. Ekintu poliisi kyetegeezezza nti amawulire gano gabadde ga bulimba. Ng'ayogerako eri bannamawulire mu budde obw'okumakya wali ku kitebe kya poliisi enaggulu mu Kampala aliko by'atangaazizza. Tetulina kye twagambyeko ekifaanana bwe ebintu byonna poliisi bwe beeyagala kwogera ebiyisa mu nze omwogezi wa poliisi sinaba kwogerako nga ki. So njagala ntereeze record ye najja wano nempa guidance ku olunaku lwe bajja okureportinga abaana abayita mu recruitment yaffe ey'aba probational police constable neŋŋamba nti bajja kureportinga nga 1st August era eri kumpi nemala neŋŋamba nti tuyina training schools tuyina Olirim eri Katakwi tuyina Ikafe ne tubeera ne Abali era buli mwana baamulaga wawajo era reporting date ekyali yemu n'ebifo bikyali byebimu. So kye twagala okutereezaamu era twatusaba omuntu yenna abafunye information eno ayambe abaana abo abamu bava wala bava mu bifo ebitatuukamu bulungi mawulire. Kaakati Lusoke Kituuma era asinzidde mu lukiiko olw'abamawulire n'alyoka ategeeza nga poliisi bwetaddewo obukadde bw'ensimbi 50 eri munnayuganda yenna n'agiwa amawulire ageekuusa ku batemu abaalumba abafumba ababiri mu bitundu eby'Entebbe ne balyoka basanjaga ebiso ebyabajja mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi. Abagenzi be twakusomera amawulire gaffe gye buvuddeko okuli David Mutanga ow'emyaka 69 ne mukyala we Deborah Florence Mutanga kigamba okuba nti battibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno. Agamba na poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nga bw'etyo ebuuliza abatemu bano singa abeerawo munnayuganda aba alina amawulire ageekuusa ku mbeera eno bataddewo obukadde bw'ensimbi 50 osobole okuba nga ekyo basikiriza okusobola okuwa poliisi amawulire ku nsonga eno eyambe nga bayamba okusobola okulaba nga bano bagumbibwamu obwala. Jjukira twateekawo ssente
miliyoni 50 anakwata oyo oba atulidinga mu kukwata omutemu eyatemula kapo ya Entebbe omwami n'omukyala Mutaaga. Sente zikyaliwo, tulinze maybe just ekyokwongerako nti tewabaayo omuntu yenna atya nti tujja kumulabisa, tujja kumuteeka mugundi mulujjudde oba nga afunanga akasente ke. Buli kimu twagala kikolera mu kyama so that